People power, our power, NUP, everywhere. Yeah, the arts, entertainment, sports culture department. Jagala kozesa eddakiika ntono nnyo bannabitone abali wano be introducing ejemuli just manya. People power, our power. Amanya abatuyita Samia Chawa. Nga ku TikTok tuli mama jo Tetujaava era nga tuli bannankyukakyuka. Come what may, may what come. People power, our power. People power, our power. Amanya ndi Sami era tuli mu Samia Chawa naffe tuli bankyukakyuka. Tubeereko tujjako dictator. Yo. People power, our power. Amanya n'eddoboozi aziiza zinoonya ziwenya ziga. Nati people power, people power. Maulana jamu mbele wano ng'ategere bigambo. Nubiyanize nsabo mpenda kikanga birisewo. Basabo ne banyabo tuli basanyufu okubeera wano nammwe bannankyukakyuka. Mbegalidde bantu mmwe mukubire ba artist bana bayimiridde wano maaso engalo ez'amaanyi. Uganda ba artist bangi naye abeewaayo ne bakkiririza mu nkyukakyuka n'okulwanirira eggwanga lyabwe mbongere engalo ez'amaanyi. Nze nno sitera kuba busuuti buno naye ekyankumisizza obusuuti buno ensonga eri bweti. Nalose sitera kulota waliwo artist abasalawo okukyuka n'enkyukakyuka waliwo n'abasalawo okukyuka Bobi ebeyongererayo ddala. Okay, ekyankusiza akasuuti kano nalose sitera kulootaloota naye nalose ebintu bisatu. Nalose ekiro tekyasoose nga ndaba Museveni bamugoba. Omusajja amuli mabega amugoba naye nga tamuganya tunula mabega. Ng'amugoba totunula mabega. Nensira engulu. Nengamba bakiki? Saamulabye. Nenzirawo nenneebaka. Nenziramu nendoota ndaba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu akutte Bayibuli ati. Alinga alayira. Gezaako kujjukira we yabadde naye ng'alinga alayira ebigambo tebivaayo naye ng'agamba ebigambo nga sibikola ki simanyo nga byogera bulimi n'abantu babuzungu protect this country gezaako okusika nempawamuka nenzira engulu kiki neakanzirewo neebake bwe nenzirewo nenneebaka era nendoota nga nkubidde essimu His Excellency angamba onayogera ne President of the Republic of Uganda Kyagulanyi Ssentamu nemubuuza kiki nangamba onaasobola obwa Prime Minister nebwe ekintu ekyo kankirowoozeeko sebo bwe busuuti buno nzize onyinyonyola kikya wabadde otegeeza kati lindako olwonzi ndiddawa ondoota ndiruddawa bakusiba. People power. Thank you so much, Maulana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abasiraamu tukimanyi bulungi nnyo tuba tulumba ku front tugamba ekigambo kimu nti ki? Tugamba tutya? Nga tufunyiza ki? Ensi ennuuku. Ekitegeeza nnuuku yaliko ku mulembe gw'omubaka. Ekitegeeza si eki naye yagitegeera si eki. Allahu ki? Twagala bategeeza kye tuliko kituufu. Abantu tebasobola kuba bangi bwe bati ne babeera nga bali ku kiki? Nga bali ku kikyamu kituufu. Nga tebakoze ki? Nga tebaguliddwa nagulwa. Tetusobola kugula bantu bonna bonna ogenda okugula. Okuleka bagambe nti balekedde Uganda mugyebuze kibawadde era saba omulundi gumu omusajja
Luweero yenze atwala bameeya bonna mu Buganda region oba Central region ate yenze akulira olukiiko lw'abameeya bonna mu Uganda olwa finance and audit. Naye bayimbi bannange mu abali wano ekyamazima mwebale nnyo okwebereramu n'abo abakkiriza okulya akatonotono ffe tetujja kubeera nga tuva ku mulamwa ogwaddala ogw'okununula eggwanga lyaffe n'ekisinga obukulu mu kyo wiikendi ewedde n'abadde nga njogera ku nsonga y'obuwumbi 3 bwe baagala okuwa abayimbi. Ffe abayimbi tetuli bubi wadde nga naffe tetuli bulungi nnyo naye tetulina yadde ekyuma ekiyamba bannaffe abalina kansa mu Uganda. Nze nno ndowooza nti gavumenti nga ndi mu kamera zino obwo obusente temubutuwa kuba tetubwetaaga mukwate ssente mugule ekyuma mukiteeke mu Cancer Institute tuyambe bannaffe abali obubi. Yenze Chris Jones meya w'ekibuga kya Luweero ye yali meka waabwe kati ye Roma Wandupunaki. People power! Our power! Fatuli eno kulumbe Chairman yafudde naye vibe ekute bitya obutume planet gemanya mbagala nnyo faabu yo ari tuitabu story china yebachali ofe mwana tubagala nnyo bebale nnyo never believe them. Never use them, never believe in any way. So never disappoint those who believe in you. To a Christian who don't believe in you. While again to go now the battle tanga. Over swaz, as if I'm with church for Sunday. At the never holy be colomelo commande. Everybody they pop with them. The Roma money Lord the fire agopanda. But if we love this, I remember la moteve yamonewe. Lavisa, I will not never talipan. Lavisa, better London never chukalangi. Labisa molisa kabisa. Arejemune amanya bampita Foji Spencer Daganja Simoka atanyoka ne wankubadenga labika iranga enzo mubanda wa His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi nachi nairo kitegere star yama banange lulichalo kyango tudde mu ntebe y'eggwanga tulijoga gwe mununuzi w'ensi banansi tukakube yama kale banange amanya yenze Foji Spencer omubanda wa His Excellency mwana Kyakabi president tukutumidde. People power ra cha Singapore ligemanya agakola sente omuyimbo wekasambya mubende sebo Kyagulanyi jenfudde nze ndi muyimbi muto naye nzize n'omubaka wange pafula gitu bakubireko ne bakola tebakulabye totuva mubende kasambya naki amanya n'eddoboozi omwavu kipampa omwavu alina essuubi kye litegeeza nze labisa omukulembeze waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu gwe yayimbyeko bwe yabagambye nti labisa yenze basebo ne banyamu ng'ensonga endeesowa n'eno beebaza mwebale kubanga nange mbadde omu kwabo abayimbi ba Uganda abapya abaliko abagenda okulabisa batambuze labisa tambuza. People power, our power. Amanya batuyita batumbe tutumbe tomene jangu eno. Waliwo olulimi oluli mu kutambula tuli mu kutambuza tulabise dikiteta oyogera akagambo ne kayitawo nga takategedde n'omupoliisi n'akuyitako buyisi nyamisimi yanganyingini mingi miyongono misimi nyami miyongono misimi nyami na mingi mini nyongono miyongono kulabisa engudo misimi nyimi ni nyongono misimi na miyongono n'amalwaliro minyimi ni nyingini minima mini miyongono abaserikale misimi nyongono minima minyingini miyongono oyo Bobi Wine misimi na nyingini nyimina minyani iyongono Franka Kaboya misimi na nyimimi nyimina minyini kati wotuka ku bukooli oli omulala ng'onyiiga kikafira misimi nyomi nyongonoma omunya minyini minyi batumbeleze kino. Thank you so much. Okay, nambemu salamatullahi ta'ala barakatu kambalabeko bakyali bange mwenna abannuku bwe muti omanyi nze gyenvanva Butambala ng'oyawukanyeko eno mu industry gyembeeramu ewaffe gye tuva teva muto ate nakulira mityana zake
zivuge kati ate nembeerako ne mu kibiina ekivaamu omukulembeze ngamba nga ate ye Bobi Wine Firebase ate nga bakyali bange Firebase mbagala nnyo ntumidde mukyala wange Dumuna naye waali awo nkwagala nnyo webale kuuma Uganda ate nga ndabula kuno kulabula ndabula banamawulire munkwate kana akantu ndabula omuyimbi alya ssente ng'omuwi omunaba kufuna tannaba amalwaliro mabi banange kudombi mbagala nnyo bampita kabako majje gaku People power, our power. Amanya n'eddoboozi nze Top Daddy mutabani w'abasudde yefe abatuyimba tuli bubi n'aziza Zioni ne Stop Police Brutality tubagala. People power, and you big everywhere. My name is Kenzo Newemunatuyita from Barra University of Science and Technology. I wouldn't have come here looking at the big names here because we are young artists. But the same way we are young and you look at President 7 and you think you can't make it, is the reason why he came here. You can do what? You can make it. And that's the reason why I'm here. People power. Omanyene tubadde miyongono kati oba mbadde mukisimanyi waliwo abayimbi abasigadde eyo munansonyiwa nze bampita baaba yawe sebo yo excellence toli muyimbi sebo toli muyimbi sebo kati nti weeyawudde gwolyeyo tugamba ffe tetulina akatiba mwe tuyitira oba oyitidde miyongono nojja oba oyitidde mukyayi wanjaye oba oyitiddewa yenna aba artist okasita abantu baku appreciatinga eddoboozi ly'abantu eddoboozi lyaki oba miyongono aluwaye awa sanyuse nnyo okuba part of you tonight and this is the biggest industry in Uganda. Ekulia da ku speed ey'amaanyi nti aba artists tebajja wano tebazze wano bawa ssente naye bazze okwongerako nga si bagule yenjawulo mbadde nsaamu ekubireko mu ngalo basawo ne banyabo tewali kampani eggulawo Uganda nga teteeninze artist gwebuuza excellence wonna watandikidde wonna zi Coca-Cola Shell to mention but a few. Bwebanga Nuupu ejjukira ba artist nga entity y'amaanyi bweti, so this is the future of Uganda. Waliwo abakyalina ensonyi naye temubanenya buli omu atondebwa mu ntondebwaye, but their contributions towards the development of Uganda to be appreciating. Muto wange Nubian Lee okubanga okula entity eno tukwebaza. Bingi ebiriyo wawo meeting zibagendamu ennaku zino eza ekibiina ky'abayimbi nga olw'ofuluma bakwayo $2,000,000 naye abayimbi abasinga wano tebakola ki tebagendayo tukkiriza ntisobola okuyimba ne tukitaano $5,000,000 olwogenda mu meeting tukkiriza ntisobola okuyimba ne tugaggawala nga tetuddesenza mu bwa musolo so nga omu kuba aspiring okuba ba legend mu kuyimba ngate nze baba w'omukulembeze agenda okukulembera Uganda mbadde nsaba mukubire abayimbi wano ku Bugalo n'Akalulu okuba nga ate bali mu maaso wano era nga mubasse mu busamaanyi okusinga okugoba malamu bajjukiza nti ati Katonda ffe yatuwa oyinza okuyita miyongono ate n'omaliriza waki oyinza okuyita mukyayi w'enjaye n'omaliza n'okola ki n'okikuba so as long as you appreciate us we're so thankful. Mwami zake nango okumpita wano okubanga ndi part of abavubuka bano webale nnyo webale ddala Ssaabasajja Kabaka Wangale ne President muto wange afuge Uganda nze mujja kumanya title yange after This is the time. This is the time.
ow'amawanga amalala. Mukama Katonda atubeere nga bannayuganda, olutalo nga luwedde tujja kwambala engule. People power, our power. Your Excellency, nze musajja wo Geoffrey Lutaya akukiikirira ku bujjajjaabo e Kakuuto. Nagenda e Kakuuto nga people power balinga abatajiwulirangako. Ne ssebo nkugamba nti omulimu ngukoze wenjogera kati tuli kyenda ku kikuba. Era manyi nti bwe tunaatambulira awo tujja kutambula nga bakkiriza kuba enjiri tugikubye era bagitegedde. Nsaba ne Chairman Nyanzi andowoozeko ku kkunga alabe kye ngamba bwe kifaanana.